n'abankola basonyiye ne bannakola obubi munsonyiwe naye nasabya munsonyiwe nange mbasonyiye mama wange gyali ne antu wange gyali naye musonyiye kuba Bible yegamba sonyiwanga naye naawe ajja kusonyiwanga nange nsazeewo nsonyiwe abankola obubi ne bannakola obubi bansonyiwe. Becky gwe mulaba wano eno akyetaagira ddala obuyambi bwaffe. Becky twagala mukolera dina egenda beerayo nga ddi 27 katwandiyagadde n'ojja n'otunyonnyola mu kigenda beera kitya era dina eyo eyimiridde ku ki okusingira ddala. Dina Becky gyetutegese gina kubeera Cressuits ebugoloobi Cressuits nga 27 omwezi guno. Dina egyo tutegese tuplaninga Becky mutwala mu Aga Khan Hospital e Nairobi e Kenya nga tusuubira nti waliyo ba expert ku respiratory system. Becky alina ekizibu ky'amawugwe, yafuna TB yamuaffecting amawugwe. Despite the fact nti she's HIV positive, era twamufuna nga ali ku grade 4 HIV stage. Stage ebeesemba ebeera mbi, era bwetegereza Becky bwakulaga enjala ze abasinga balabira ku njala ze ne bagamba nti enjala za Becky their club fingers za clubbinga bw'oziraba ng'ekiziba zeefunyiza omuntu obulwadde bwaba bumusensedde nnyo mu mubiri. Bambi she knows her status era ebintu ebisinga bikunnyonnyola kubanga abadde nga abiri abasanga bimugaba mu ddwaliro era afuna counseling okuva mu AIDS clinic bamugamba all that. So she knows her status era amanyi buli kimu. That's why bwema nkyogera sikirumamu amanyi she knows what she's fighting era amanyi amawugwe ge kizibu kye galina era amanyi olutalo lwe tuliko lwakulwana kulaba nti amawugwe gatereera. Aga Khan Hospital e Nairobi tusuubira nti bagenda mu tetwagalayo okusinga bintu bibiri. Waliyo tiimu ennungi balina ba expatriates okusinga bava India ne Turkey. Ate balina tiimu gye bakolagana nayo nti bacoordinatinga. So with that team bajja kusobola okuanalyzing amawugwe ga Becky balabe eddagala ki bayinza okuba nga bamusaako ekisooka okubanga avaako oxygen. Because right now she's oxygen dependent. Abeera ku oxygen 24/7 maze almost emyaka 2 ng'ali ku oxygen. Tubadde mu malwaliro ag'enjawulo tubadde Mulago n'okutuka okuva e Mulago okubeera ewaka abasawo twalina obumatiza nti tugenda banizi mashini zino tulina oxygen machine eno gye mulengera y'amasannyalaze then tulina ne sirinda ennene mu nnyumba ey'oxygen etali y'amasannyalaze amasannyalaze gaba gagenze. Which also costs at home. Naye twagamba nti olwa Becky okuba nti akooye eddwaliro let's be home ng'eddwaliro alikooye. Kati mu Aga Khan Hospital reason ya dina enzirayo ku dina tupulaninga okuteekera Becky dina ku Royal Suites. So sente zetunaafuna zonna Becky tutandikirawo mutwala mu Aga Khan Hospital e Nairobi. Kiba kitegeeza yo dina ya fundraising. It's a fundraising dinner. It's a fundraising dinner ku Royal Suites. Tugenda kuba tubawa egenda bera wana wa era lunaku ki Cressuits ebugolobi that is 27th tugenda lwa mukaaga guno omwezi this month on 27th kwa mukaaga tugenda okubeerayo. So tubeereyo bambi tulabe nti Becky asobola okufuna some money. Naawe kennyini nga tosobodde gamba nti nno ogenda bugolobi fundraising nga wandyagadde okubaako nekyokolera Becky ogenda kuyita ku namba z'essimu zino ogenda kuyita ku 0704 Chinana nkaaga asatu nga omulaba wano Becky wabeera asumbuyizibwa amawugwe. Mfunire ka inhaler. Enamba z'essimu gwazaagala nazitadde already waggulu awo. Naye nga gwe oba oli ku mukutu kuno wandyagadde okubaako kyokolera Becky abagala MTN eri 07
88 24 29 11. Abeera asumbuizibwa ate mwana tu ekifuba kibeera kimusumbuwa. Abandyagadde okuyobaako obuyambi bwowa ku Becky bamikwano ogenda kuyita ku namba y'essimu 0704 8 6 asatu. Becky yeetagira ddala obuyambi bwaffe era right now abeera mu mbeera eyo gy'alimu. Becky yeetaaga okutwala mu ddwaliro eribayita Aga Khan e Kenya okukyusibwa omusaayi kubanga omusaayi gwe guli so much affected nnyo in that tasobola kubanga ava mu ddwaliro, tasobola kulekebwa yadde eddakiika n'emu, tasobola kubanga ava ku oxygen. Omusaayi gwe gwetaaga kukyusa ne wabeerawo ne medication endala ze bamuwa. Omuntu bwe bamukyusa omusaayi mu wiiki emu bweti aba ateredde ng'abuuka nga mulamuteke kubanga bakuteeka anene oluseke luno nga lufulumya luno nga luyingiza omusaayi. Kati omusaayi ne bagulongoosa gwonna ne gutereera. Naye obuzibu ebudi beetaaga millions 83. Naye tuba tufunyeeko ezitandika nga tugeza ana meka bambi Becky asobola okuba nga ataasibwa obulamu bwe. Together we can. Abasobola bo batasobodde si lutalo. Mbokitegeera abaagala okuyamba Becky enamba z'essimu ziri awo bamikwano ziri awo waggulu n'endala kanzi basomereko wano bambi bwe mbanga mwetaaze. Eya Airtel eri it's 0704 80 60 30. I repeat the number for Airtel, it's 0704 80 60 30. Those who would like to have MTN, it's 0788 24 29 11. Becky waffe nga bw'omulaba abeera asiibye ku oxygen sawa bina. Tukowoola abantu ab'enjawulo, ebitongole, abayimbi, ba tiktokers, abantu ab'enjawulo abalina obusobozi okusobola okuyamba ku Becky embeera gy'alimu. Tubakoowoola bamikwano oba olabeka video kaffe kano nga you can contribute. Osobola okucontributinga mu lusirise nawe kenyini osobola okujja nojja n'omulabako. Becky ali wane eno ntebe side ki nkumba nawe kenyini osobola okujja n'olabako ku Becky n'olaba embeera gy'alimu n'olaba baba bakulimba oba tebakulimba. Abantu ebitongole ebyenjawulo ebiyamba abaana abakawuka ka mukenenya bambi tubakoowoola mubeeko kye mukolera ku Becky. Obulamu bwe naye butereere, naye ayagala okuzannyako ng'abantu abalala, naye ayagala okubanga asobola ofuluma nga tali ku oxygen kubanga ye abeera ku oxygen ebbanga lye lyonna yono oxygen gw'abeerako nga w'omulaba ebbanga lye lyonna abeera akolola. Okitegeera abeera ku oxygen. So tukoowoola abantu abali eyo ng'olaba vidiyo eno ng'olina wooli n'olaba vidiyo eno tukukoowoola naye oxygen wa Becky gw'abeera alina okubeerako buli kadde. So nenkoola abantu bonna oba bayimbi oba baani abantu ng'osobola okuyamba Becky abeera mu bulumi nga wolabaawo tava mu ddwaliro. Tubeeyanza nnyo abasindisa obuyambi mwebalire ddala buli lwempostinga video ne musindika obuyambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubeeyandiza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala barespondize ku video. Twebaza abaana abasindika akasente naye tweyongera obajjukiza nti munnange twetaagisa ddala sente ennyingi ennyo kamala omwana ono okutereera. Ebitongole ebyenjawulo ebisobola okuyamba ku Becky tubakoowoola era tubasaba bamikwano mujje Becky waffe yono naye maama embeera mwambazeko okusweta empewo emujjidde. Embeera ebeera wano bweti eya Becky. Enamba z'essimu zezaawo waggulu bambi
simanyi kyatuuka ku simu eno siraba comments okujjako abantu abajoyininze ne reaction zokka simanyi kiki kiba kyatuukawo kweno essimu MC Cuts Daddy come here. Abantu ab'ebitono n'abantu abo ab'enjawulo nammwe abalina ekizibu nga kye kimu nga mwe mwafuna obuyambi musobola okuyamba ku Becky tubeegayirira mutukolereyo ka chance kamu bambi temutugoba temutwignoringa temwignoringa Becky tusaba ku buyambi bwammwe Becky nga omulaba waneene engalo zineene gwe guno omubiri gwe naye olw'okuba nti nno obuwuka bungi nnyo mu mubiri gwe weeguti tegusobola kutereera okujjako okutwalibwa agakaani atereere ab'ebitongole eby'enjawulo tubakoowoola bamikwano mujje fundraising ya Becky egenda beerayo nga 27 naye kenyini ng'osobola ku fundraising okubako nekyoyamba Becky namba z'essimu ziri okwo waggulu ng'osobola okubaako nekyo fundraising Becky olina kyoyagala okugamba ku bantu baffe bako nekyo bagamba ebale kunjagala n'okumpa obuyambi era mukama naama abaddizeewo abongereko amiina mwebale nnyo mwebalire ddala mmwe ababeera bagamba nti Becky lwaki abeera ayimba munnange Becky bamuwa ne baloni ez'okufuuwa ziba zimuyambako omukka okuzanyisa amawugwe gagume galeme kukwata wamu buli lwayimba ye bati aba apracticinga amawugwe gali eri gakole gatya gagume so tebabeera nti no bamutulugunya nga abasinga we mulowooza Becky onatuyimbirayo leero akayimba ekyokutuyimbiramu okuyimba ayagala nnyo okuyimba n'ayimba n'atuyimbiramu Becky onatuyimbirayo akayimba tegali emikwano tuyimbiremu aka kayimba ekifasi tudde munda The number are not in use. How safe are they? Ate number zibala zitanga they are not in use. A number zizino wanene uzentaddeko eri 0704 8 6 3 netubeera neya MTN eri 07 88 24 29 11.